olwalero omusajja akyali mbizibu ebimu bwo bwatandika obulamu kyonna ekyama ekyali kyabagatta ne Cephco tetukimanyi kuba naffe twebuuza abawala babiri abategeera babeera batya n'omulenzi mu nju emu gwali mukwano kati oba omukwano gwammwe kyonna ekyali kyabagatta nga mulaba yabayisaawo omusajja ali mbizibu kyo naye obusungu nga bungi nnyo ku baana bano naye nze njagala nnyo ku appreciatinga Nakankaka somewhere somehow ne Jowie omulundi ogwasooka bagezaako omuntu watuukira ku kisengo okubeera nti takyalinnya wantu butuufu aba ayina ensonga ati wantu si kulinnya wantu okulinnya mu kkomera bagenda ne bamulabako ne bamutwalira ku mmere Cephco takyalina wadde abantu abalimulaba mu kkomera abantu ye muntu ono yalina okufaayo wano abo abaana kye bali kyonna wano mu Uganda Cephco simpasa gye mubalinako bayaate obutambi bw'obuseegu naye ani Cephco yabakuliyetinze ate kambabuulire okugwa kwa Cephco tojja kuddamu kulaba Jowie tojja kuddamu kulaba Nakankaka njagala kubajjukiza nti bwe mutalwanirira maanyi gammwe gye gali nammwe mugenda kukomezebwa nammwe mugenda nga mugudde njagala mujjukire nnyo kabaleeta wano manyi mwerabira nnyo bannayuganda obwana obwo tumutegedde wano nga bakuttaani Cephco okitegedde bulungi bwe bwafuna kye bwagala bulowooza kalireeta Ivoni Powers. Na yera yali Ivoni Powers. Kubuulira omutima gwalaga wa they were pretenders. Yali Ivoni Powers. They were pretenders. Why? Anawuliddeko abantu nga bagamba nti omwana Nakankaka nga yeewuba office ku office n'afukamirira buli muntu kulwa mwana oyo Cephco. Naye essaawa eno ku kkooti Cephco anoonya mbeererawo tamulaba. Omwana ali eyo oba omuntu ali eyo kikyayinza okuyiga mu experience ya Nakankaka. Nali ne Nakankaka ne Cephco ku office yange abajjukira ebigambo byange babinoonyeeko. Nagamba Cephco chance gy'ofiirwa mu mwana ono oyinza obutaddamu kugifuna mu muntu yenna. And this happened. Cephco namugamba. Cephco yabulwa Nakankaka. Ne mugamba ono omusajja ayinza obutakulaba mu ekyo nze kye ndaba mu ggwe naye ajja kukiriyalayizinga leeti nkimanyi kino nti Cephco akiriyalayizinze nti yaviibwako abantu abatuufu mu bulamu obwe okitegeera kozi nabagamba nga batudde mu ofiisi yange ne ŋŋamba Cephco olemereddwa okuappreciating omukyalo ono ne bw'aba yali ex-wona adda n'akulwanirira kiyinza obutaddamu kubeerawo gwe tokimanyi kati kankubulire Cephco agenza okuvaawo ng'alina obukazi bw'azunga nabwo wakalabyewa Nakankaka bantuukirira emirundi emeka nga Cephco ali mu kkomera gwe wakalabyeko nga kantuukirire ate essaawa wonna simanyi agenze wa Osani ate simanyi akati baganye okulaba Cephco ajja mutuweeyo 15,000 mugende mulabe ate tuva muleetera mmere chips tumuleetedde KFC kati obirabawa mubaamu mu nsi woofiirwa abantu ab'omuwendo mu bulamu obwo abantu abayinza okuba nga babi bayinza okuba nga batya naye omuntu noonyayo akantu akatono bwe kati kasobola okubeererawo nze omwana oyo namulaba Cephco n'enjogera naye nga musajja munne ne mugaba kawala kano kati oboolo lwa Jowie naye olwo oluwala amagezi nagalabanga mu Jowie ate lutya lubeero gwali olulabyeko nga lwena kye lwogera ku nsonga ezo okitegeera naye mwana okola birthday naye yakuleeta ku intaneti okumanyika ali mu kkomera ate wanu kambabuulire kino era bawala mwenna Nakankaka simanyi Jowie eyabaleeta ku intaneti kuno bamuyita Cephco olwaleero bwe muba muserebuleetinga nga muli eyo mmwe muli bulungi ng'ali mu kkomera idea yo omanyi waliwo we tukkiriza nti ono yeyatuyamba Cephco yali mubi eri abaana abo ne tukkiriza ye yabaleeta singa teyali Cephco bubuwala buli muntu wandibutegedde President olulimi nga lukyuse nkubuulira nze nkubuulira nze ngenda ku intaneti teriyo kaali koogedde nti firi Cephco teri wadde akatambula ofiisi yonna naye ng'omusajja ali mubizibu olwaleero ate ebizibu bye yayingiramu before nga bukyamuwaga bukyali naye okitegeere bagudi nga mwerabidde mangu
mwe bawanu batokisi naye baagira bakola kye bakola HD naddala Nakankaka ani nkubulira yakola party ani nkubulira ogwasooka anti nangemeriating bwanako anti kati ogwasooka ne kankubulire nze nkimanyi bulungi Nakankaka badde bakukuta ne Cephco ate bonna deddiiru zaabwe baali bazimanyiko bulungi Cephco ye yabazimba Oshegede leka tuleme kubeeramu mizani yekubira side emuntu ono yalina okufaayo wano abo abaana kye bali kyonna wano mu Uganda Cephco simpasa gye mubalinako bayate obutambi bw'obuseegu naye ani Cephco yabakuliyetinze ate kambabuulire okugwa kwa Cephco tojja kuddamu kulaba Jowie tojja kuddamu kulaba Nakankaka njagala kubajjukiza nti bwe mutalwanirira maanyi gammwe gye gali nammwe mugenda kukomekezebwa nammwe mugenda nga mugudde nabo bagenda kugwa kati ani aboogerako ne Cephco bwe yalingawo n'afunayo akawala akalala nga bakola ki nga babazza okigedde bulungi njagala mujjukire nnyo kabaleeta wano manyi mwerabira nnyo bannayuganda obwana obwo tumutegedde wano nga bakuttaani Cephco okigedde bulungi bwe bwafuna kye bwagala bulowooza kalireeta Ivoni Powers naye era yali Ivoni Powers kubuulira omutima gwalagawa they were pretenders yali Ivoni Powers they were pretenders labayo ng'ogyeko ebyo byonna nga tuze mu buntu waliwo omuntu ebintu byakola n'owulira nga naawe omuli eri akutamye yadde nga ye yakuleeta ku social media Cephco si malayika ayinayo ko bye yakola ebyabanyigirizanga abantu so kati bw'oba obanenyera obanenya nkola olwaleero buli omwali naye nze yagambye nti yakuziza birthday omulundi okuza otya birthday n'otubulira birthday nga neyakuleeta ali mu kkomera ako ka Jowie kayinza kaliriddawa mu 2005 yakuziza birthday omulundi ogwokubiri kuba ssente zaabadde ati nkubuulira kayinza okumbulira kaliriddawa kale 2005 yawala kayinza okumbulira kaliriddawa mu 2021 yali mu lockdown kaliriddawa ani yali akamanyi okitegedde butambula kati sebo buyina ne batiimu naye ani abakuliyetinze ani abaleese bannayuganda mwerabira mangu Cephco yabaleeta Cephco ali mukomera muli eyo mweyagala abo bonna ababalabye n'abo bonna ababanoonyako following na likes Cephco amala kubaleeta nze natuula ne Cephco ne mugaba buno obuwala obulinga obulingavu obwagazaaki gwe omusajja anyirira bubugatta bukola bujja kuddeeyo bugazi we bulowooze nti bw'amaanyi nnyo okitegedde nze kankubulire saagaliza muntu kukomera naye nyiigira nnyo omuntu eyeerabira omuntu okitegedde kankubulire Jowie waalirinnya ddi ku nnyonyi mukazi bwe ka Jowie waalirinnya ddi ku nnyonyi n'otunuulira n'ako ka Jowie Cephco n'akulinyisa n'ennyonyi ali mu kkomera sikulabangako na ku kkooti akoleyo omuntu ofiirako mufiire kati kankubulire bayawukana olwokuba omuntu akulese mu myidi yakikuwa ofiirako mufiire kankubulire muganda wange waliwo obuzibu ng'obuzibu okitegedde nti byonna bye twatuukako twayawukana naye nzijjukirayo ekirungi okubeererawo mu buzibu kati Jowie akole kikuko obwo obwana ni yali abumanyi akoleyo ki agenda naye ateekewoko ku effort agenda kuleeta ssente za bbeeyi omukono ogwandeeta guli mu nkomyo duli eri bwe bwankaabirira nga tebulina ssente waliwo eyabusaba ssente tetwazikwata okitegedde navuddewo muleke kukozesa abantu nga madaala ate muleke kubeera ba pretender Ivoni nayogera naawe nga nkulaba oli mukazi alimu omulamwa naye wakozesa Cephco ng'amadaala n'omutima omulungi gwe watulaga wali pretender gwalagawa bw'ojjukira nnyo nze nkubuulira bw'ojjukira nnyo Ivoni si malayika ne Ivoni muntu si malayika Cephco si malayika ne Ivoni si malayika ne Nakankaka si malayika n'oli Jowie si malayika bonna tekuli malayika ne tubuliddwako n'ategeera ku bwana obwo nti oli ye yabuleeta ebirungi byonna bye mulimu wali osula wa bakole ki first time yange okulaba obuwala obwo kale ebyo byonna bikyali awo embwefu butuse bano abaana abawala bakole ki ku nsonga za beerabidde nnyo bakole bati ate era wenjagalira abantu bategeera abantu wenjagalira abantu bategeera abantu adija nkubuulira kino ne bwe tuli batwawukanye ojjukiranga yaka
akalungi nogamba nti yes Kayanja wadde yansobya bwati ayina ebizibu ebiti naye nzijukirayo akalungi bwe kati Kayanja keyakola ki kati akukoze obubi tomusasula bubi nalabye nga Yvonne akozeeyo ku video ku nsonga za Cephco abaana abo Cephco ali mu kkomero olwaleero naye ng'alina be yakuliyetinga fe tusobola okwesuulirayo ogwannagamba obutamwogerako n'obutamuyamba naye mmwe be yajja muvu wali ofaanana otya ggwe omwana yakoze pata omulundi twabalaba wano ng'ense bakubye nga temulina pulaani ono babaali babugoba waabwe nga temulina kyebulya ne mwesiba ku mulenzi abawala aba n'atuuka n'okubasuuza mu nju emu eyo y'embeera gye mwalimu nga ye gwe mulabanga essuubi kati eyo bulamu gye bwava olwaleero bulaba bugezze nnyo mbukali kataddeko ne ku mubuli mmwe buwala bunze ekyo nkyogera kaati mujjukire yabaleeta ku intaneti muleke kukozesa abantu omuntu n'abeera mu kkomera bw'okola pate mb'otulaga bw'okola birthdays omulundi ogwokubiri eyakufunisa passport n'akujuzuuza buli wamu yuwonaani Mina mangu. Ekyasiza okunzesa. Mbo birthday ngikozesa omulundi ogwokubiri. Obukola buyinza kunyigira ki Cephco? Buyinza munyigira ki? Nabo bantu. Buyinza munyigira ki? Bumaliriza nabwo bo. Oyo Nakankaka yali anoonya Kamubaka najja ne yeesiba ne ku Cephco nga bayawukana dda bijjukire bulungi naye nno Nakankaka yali ayagala Cephco ate nkubuulira nga bayawukana dda yali akomawo kumwesibako ki yali tamwesiba bwe yali anoonya amawulire gamumanye Cephco baali bayawukana dda Nakankaka n'ebyamawulire yali tabimanyiza nkubuulira ne mukolako interview ne mbimuleeta mu bantu kati kankubuulira yabitegeera yamala n'abitegeera oluvannyuma yabitegeera yakunoonyezaako akubire Cephco kati njagala nkubuulire Calvin waliwo bw'obeera mu mawulire ne gakutama nga ne bw'olaba kamera odduka emisiri oyinza ogayaayaanira n'ogabeeramu ne gakutama byonna by'ogenda okusanga mu bulamu nze nkubuulira ate njagala abaana abo bategeere the failure of Cephco bw'oli batozeemu kumulaba ku intaneti n'abo abaana toliddamu kubalaba era bategeere ekyo nti trend yokka eyabaleeta kulwanirira Cephco amawulire gonna Cephco gabaleetedde kubazimba olwaleero Cephco yagwa mulemye okumunoonya mwe muli b'amaanyi mulemye okumunwanirira batya babuulire n'engeri y'okumulwanirira mbayigo bba tebamanyi kati kankubuulire gwokimanyi abo abaana baavumanga abantu ng'abo bennyini be bali mu background nkubuulira vidiyo za Cephco ng'ayogerangako Jowie kaddamu mu background vuma ddoboozi lyali lya mulenzi bannange ng'ery'omuwala Dr. Sabula buli ebikazimbye amatama Sabula Dokta nkuwulira olwaleero omusajja akyali mu bizibu ebimu bwo bwatandika obulamu kyonna ekyama ekyali kyabagatta ne Cephco tetukimanyi kuba naffe twebuuza abawala babiri abategeera babeera batya n'omulenzi mu nju emu gwali mukwano kati oba omukwano gwammwe kyonna ekyali kyabagatta nga mulaba yabayisaawo omusajja ali mu bizibu kyova olaba mudiiringe n'abantu abategeera batali bapretenda nze nkubuulira kufuna kuba Cephco eyinza okuba yabayamba nze nkugabya abaana bw'obagatta bwebugatta bubiri okukola omukazi ogwo naawe Nakankaka kati yafuuka mukyala ddala talina bukyala bwamu naawe akuzeewa bano bangeze bukulu neweerabira emmere yakugeza akuzeewa yalokoka kyobadde tomanyi ate kati we yanditulaze ayamuleeta okulokoka bonna boolabyo balabye lwa Cephco simpase yonna gy'otuuse lwa Cephco nti gwe Cephco gwe yataakatambike ye ggwe era naawe okimanyiko kyovala tovangayo kugamba nti totakalala goloza tetubimanyi mbu bwerabidde nnyo bukkuse nnyo buzimbye embuto kyebusobola okugejja bubuwala mbuto nekatumbira kati nekabanga ak'entumbi naye era tebannaba kutumbiira bulina we bugenza okugejja obwo bajja kgejja bweweesuuliddeyo gwannagamba oli bamusibi eyabaleeta katonda wammwe nze nali bamanyi mmwe Pate yasize okuwuzeza kavidiyo ke yakoze kagamba nti Pate njikoze kulwa kubanga last year sa celebrating kati kaka celebrating kati kwegamba kati birthday
esaana okuva ku lunaku lwe bakuzaalirako n'ogiselebratinga afuta Cephco ng'amaze okuleeta leero neetegereza nina munaakanya mu matama oyina ddi sokoleke sokozikubegwe wasirwala naye gwe bulijjo ndi kirungi bwezi oyina ddiipo alolewosiru leka pulezidenti munange sikwetegereza nnyo nekola ebyabalungi lwawe okwetegereza abasajja b'abaana leka naye obusungu nga bungi nnyo ku baana bano naye nze njagala nnyo okuappreciatinga Nakankaka Samuel somehow ne Jowie omulundi ogwasooka bagezaako omuntu watuukira ku kisengo okubeera nti takyalinnya wantu butuufu aba ayina ensonga ati wantu si kulinnya wantu okulinnya mu kkomera bagenda ne bamulabako ne bamutwalira ku mmere Cephco takyalina wadde abantu abalimulaba mu kkomera abantu bamuvaako kamera zamuvaako Cephco ajja kufa okitegedde kati kangubulire si bizibu bipya Cephco yali yakyuka si bizibu bipya yali yadda ku bulamu omusajja akyali ku bizibu ebikadde okitegedde nangula akaddimbo siina nkakakakake ate walonga akyalowooza kaddimbo ewumuzeeko pulezidenti bulijjo tonjagala oyagala nfe ssebo oyagala nfe nveewo ndeetedde okutegeera ebirungi anti munaye abadde nkyamanyirwamanyirwa abawala naye ate kenkizudde nti ninamuko kaddimbo kano ebbanga lyeweerabidde mu ndabirwamu mbadde sikirabanga okirealizingidde ku kamera abawala ku neesibako kungoberera njagala kwogerako naawe kano ke kabatta yadoleka kunsi kuno wembeeredde bwenti nyambadde bweneeyama bannange aze kati nimpa eri walala nimpa eri ku gundi kwokka omanyi kiri wano sixpacks zigira bugezi tuliweemu annange prezido owaayi omwana Love Mercy yabulira wa nalabye abantu batandise omubika bataddeko rest in peace omuntu eyamalanga nga tasobola kumala seconds kumala dakiika 10 nga tanakola video okuba nti kati ne akawunti tekyaliwo ensi yeewuunyisa anti kyenkugamba naye twali wano nga nkugamba nti Love Mercy ngenda kumubakola zanti akyali tomijjukira ebyo nakugamba wano nenkugamba nti mumpe information ya Love Mercy oyo nakyo ekizibu kikole ki kiveewo otyo nze kaya ompita omuzanyo aliwa Love Mercy nikubuulira agenda kujja ali ku ofiisi kankubuulire kino Love Mercy yadduka n'ayita waasula omanye ebizibu mu nsi eno ng'onaabitandika kwerabira ki kyoli bw'oba oli muntu munaku sigala mu bunaku bwo osobola okubeerawo n'osavayivinga mu mbeera yonna ne gwayagala okwetegereza buli kimu oyagala kulaga nti obonaabona bw'oteekawo okuwaayiriza bw'oteekawo okutyoboola abantu n'okutambaala abantu mu mbeera bw'okolimira famire yo otuuse n'okugamba nti genda kutta maama wange kati mu mbeera eyo mwana yali mwali mwagala asooke kutta mwana wa muwalabu bakugaye nti bamusibye kubanga wolowoleza ku kyokutta maama oba osobola okutta omuntu okitegedde bulungi kati ebyo byonna bye yayogera Love Mercy yagamba nti yali ayoza mulambo kituufu oba kifo kituufu oba kifo anti kyenkugamba bino byonna Love Mercy alina okugenda mu kkooti yabikonfeesing baamugulako omusango ali mukomera andi nkubuulira kubanga bw'ogamba nti mbadde nkuuta mulambo nga teguliiyo bwe banga lyonna yamala ng'ali musanyufu we yatuuka okwagala okudda eka yatandika okuteekawo ebiki siva ne ku mbeera oluusi era yateekangawo embeera Love Mercy yajjangako olumu ne yeekaabyazo lwakadamba akufuddemu n'addamu n'akola vidiyo enda naganda omusajja nkube nga kitegedde kambeere ku kyeyo mu mbeera eyo bw'ogamba n'abalala abali eyo
bwogamba okera no kumacha no gamba nti nazo omulambo mu nyumba banayi waliwo amateeka katutwale bosi wo mu kooti oleeta obujulizi kubanga si kyekituufu kye walina okukola mu nyumba eyo tugende tukole saaki omulambo bwe guba teguliiyo ovunaanibwe baavunaanibwe tuve mu byanjwanjwa gino mirimu gy'abannayuganda gwe buba tofunyeemu waliwo abafunyeemu bw'okikoowa ate tokiyita kitamu okitegeere kubanga bw'aba yagamba nti yali akola ki yali anaazanga omulambo kooti weeziri kampani erina okufayiringa omusango ogwo gugende mu kooti si byakumuzza wano atandike kuzunga tv ku tv nti nali ndaaza mulambo ng'ekintu ekya bulijjo wano mu Uganda tebafa bameka abagirina mu nnyumba nga baginaaza okitegeere abalala basirika nalinda ne bamuzza n'asooka abyogera omanyiza kye nategeera mu nsi eno wano bakadamba mubakyaza n'atandika okwetetegula n'ogamba nti maama ono yali agenze kukola muggulu baali bankozesa bannange kati n'otunuulira abawala abatta fyusta zaabwe nze ndaba kunaba omuwarabu yansabanga neegattanga muwarabu yankwata kati otugamba biki ebyakutuukako bibyaggwadde yakkozesa kati omwana kikujjeko bawettira katale abaalabula abantu abalala kati kankubuulire ki omanyi kyo bawaliyo abaami abaagala okukozesa ku kadama omuwalabu gwagaze kankubuulire kuno abo abaana mubala okubajjako interview n'akwata essimu nankubira njagala kuddayo ate mu kiyumba Saudi okitegedde bulungi kati ogamba yabadde kuno nga yeetetekula byonna tebimuyambye kankyuseemu pulezidenti ŋŋendeko Dubai ŋŋendeko mu nnyumba endala e Dubai naye ng'ate bonna baki bawalabu ow'empisa z'eno n'ez'eno ennyumba zonna mu nsi yonna zirina ebizibu byebimu nkankubuulire keebeere ya munnayuganda wano naye akuzimbirira ng'ayagala bintu ositegeera so ekikulu kusaba Katonda mukisa kukuyisa mu mpologoma ostegedde so sabizibu ebikutuukako byonna mu nsi eno nti maama gwoba oli wa kisiraani n'abalala bye tufuna mukwano babosi naffe batukuba babosi bampisambi mirimu mingi tuli bubi naye bye tulina okubiyitamu kuba tuli mu struggle ya nkulaakulana mu nsi tewali mirembe bannange kati ekituufu kyo Laavu Masa aliwa Laavu Masa gyali ali ku ofiisi oba ali mu kasooka ategeera gwemu amampa nti okimanyi nti agenda koma talina yadde ekikumi ati nkubuulira oze ebbanga lyamaze ku ofiisi ati nkubuulira yazannyira mu mukisa gwe abeerewo yazannyira mu mukisa gwe n'abalala bwe mubeera olina essimu olina intaneti ey'obwereere bakusasulira mu budde bakuwa kyolya olina n'eddembe lyofuna n'obudde naye ate oli mu kutyoboola mirimu nakutta mirimu ekyo kyenkugamba nti ab'amakampani balina okubeera vigilant balina okubeera very keen about this business kubanga abantu bennyini be tututte ebweru abagenze ebweru balemeddwa okukuuma image y'omulimu guno buli omu yenna agutuukamu n'agufunamu yatandika okukiyita ekirimu waliwo n'abali mu bwakadaama nga tayinza kuguvaamu naye amanyi gye gwamujja naye nga tagwogerera kalungi batuuka ne wano ne bagenda ku mativi eg'enjawulo ne boogera ebisiikuuvu n'ebifaanana bitya naye ogenda okumuwulira ngazzeeyo mu bawalabu kati mu mbeera eyo abannayuganda bo baakikwata nti omuwalabu wakwonoona buki bwonooni naye abamu kyova olaba ŋŋamba ab'amakampani era n'amabaluwa ngenda kutandika okugatambuza bw'otegeera omwana yenna ayonoona image yagenda ebweru yava ku kyamutwala yalinga yanoonya empisa z'abawalabu bano banjozesa empale bakola bino abatandika okusiga amawulire agatali matuufu banjozesa omulambo oyo akiroseeko abeerekawo ebbanga nga takola omusajja yakuteekamu visa yakuteekamu eya tiketi yakuteekamu buli kimu agenda akusasule n'olema okwapulishetinga ekyo gw'okooyo okukola olw'okuba owezezza ezaakutwala afunyemu eggezi awo Laavu Masa bamulimba nti balina gye bamutwala ewalala afunye emikwano ku intaneti kati akifiiringa tulakaawo omwami ono ow'ebulaaya gwe yalinga naye yalaga mbwamujja mu bwakadaama gye bamuweera kontrakiti gye bamuwa visa ne tiketi yomanye bino abantu tebabitunuulira bannanga omuwalabu tumuvaliwingeko ak'olumu yatujja wala wadde ebimu bibeerawo n'atuyisa obubi naye naawe era bw'oli eriyo abakwekokkola wano olw'empisa embi okitegedde naye omusajja akutaddemu tiketi akutaddemu visa akusasulidde buli kimu otuuse Saudi mbw'ofunya kwana kutwala Denmark ne bwembanze kayanja
nsooka ne nkumaze ebbanga lyonna erya contract ng'oli ku office awo nkumalemu akajanja. Don't joke with opportunities. Tusacrificing. Nze nkuteekemu essente zange ozoononerawo. Oyagala kunfuula madaala kufuna sina kyenkukoze obadde weeyagala otandise okuteekawo agaboozi olw'okuba olina akutwala ebweru nange nkupiininga. Omwami ono yali ayagala kuwabya Love Mass. Yali ayagala muwabya babeera okwo ne bawabya abantu. Lwaki tewamujja Uganda? Banoonya abatuuseeko we bali. Soko omuleke amalirize okutuusa abamukutte ku mukono. Nali njagala mpe ku story ya Love Mass eyo era njogera naye ku WhatsApp okwo ndowooza kano ka video ngenda kukasalamu kamusindikire ako kuwabya bawabya abantu bakomezezza abantu akusanga wakusanze we wakujja wakusanga kuba akujja wabye nnyo n'agamba ne kati awooli si woosaanidde okubeera okitegedde awooli si woosa nze ndabye abasudde abantu oli asanga oli bamuwadde omulimu ku TVM TVM nafunye giveeko olina kukola bibyo okitegedde ogenda olaba omuntu akubiridde ddala nze ndabye bangi be bajja ku mirimu tolina kukolaawo jangu e Bulaaya ogenda ne ku CNN e Bulaaya talina waakola batandika kweyombekera ku YouTube channel. Kituufu kati twayombekera sebo onkuba sebo onkuba gasebo waza wano nange kukubiramu tuli wano kweyombekera ku YouTube channel sebo kati buliriza bulungi eno media number TV number ulidde bana ekigenda kuba tubasiba olunaku lwaleero mwebale nnyo okubanga mutulaba gwena ayagala okola visa eri discounted ng'oli mu UAE kubira kuba Speed Express Tours and Travels essimu woba oli mu Dubai ogenda kugenda ku Deira Tower room 202 ekizimbe kiriraanye Banias Metro Station obeere ng'otufunako ka visa akali very discounted. Tukola hotel bookings, tukola airport pickups ate nga tulina ne agency banking eya Equity Bank. Woba oli mu Abu Dhabi ogenda tunoonyakawo ku Electra Street okuliraana ADCB headquarters. Woba oli Uganda ogenda tusanga ku Uganda House okuliraana the Habshul Exchange. Woba oli Kigali Rwanda ogenda tusanga ku MP's Plaza. Baganda nfa ba Roast Coffee Academy baguddewo branches empyawo ku Fish Roundabout mu Dubai. Branches eza Roast Coffee Academy dukayo bulambalamba ogenda osoma omulimu ogwa barista nga teweebuuziza ku muntu mulala yenna. Intex zatandise ate ng'okusoma kugendera ddala maaso abazadde mutwala abaana basome. Woba oli mu Abu Dhabi ogenda tusanga ku Airport Road Al Wahda Mall. Woba oli Uganda ogenda tusanga ku Kenjoy Supermarket okugiriraana enajjana nkumbi oba si kyo kebera ku namba z'essimu awo wammanga okufuna ebisingawo. Akatale keka so baganda bange bakubiriza okukola tubeere basaale nnyo bannanga omwaka guweddeko guno tolina kyogufunyeemu naawe okimanyi naye ate ogemeddwa n'okuconcentrating okunoonya abanaakukwatako weeyombekedde ku YouTube oli awo weeyombekedde kangubuulire okweyombekera tekuli mu bufumbo mu nnyumba mwokka naye waliwo n'obweyombekevu bw'endowooza ng'olyawo byokola byonna tebitambula olyawo weeyombekedde ku TikTok omwaka ogujja twetaagayo obufumbo obw'enkulaakulana obufumbo obw'okugaggawala obufumbo obw'okweyongerayo obufumbo obw'endowooza obeeko ebirowoozo by'ofumbirwa nabyo ebigenda okukutwala mu maaso obeeko ebirowoozo by'ofumbirwa nabyo ebigenda okuzimbira ennyumba. Baganda bange muve mu buwulu bw'endowooza gwe n'obeerawo ne weeyombekera bizinesi tetambula naye ng'ate ogyeyombekeddeko olyawo tosekukka tofunamu naye ng'olyawo weeyombekedde. Tugenda kumenya okweyombekera mu 2023 twetaaga abantu abafumbo b'endowooza abagenda okwegatta n'ebirowoozo ebigenda okuzimba ennyumba okubawanguza okubayisaamu twataaga kulaba nga mutambula amawanga mukutulenjegereza buli kika bulamu bwammwe. Bannange tweyanza nnyo tweyanzeega mweraba.